a motion under Rule 61 and it's under question quickly. The High Excellency Jessica Aluko is a big inspiration to millions of girls out there. But in this document and under the motion being moved, she's being referred to as honorable. She's supposed to be referred to as Her Excellency. Justin Namere eyeeyita sitooka ompya ya NRM lwakuba nti voice etuuse n'ebulabulamu naye kibaddewo ekito abadde mu parliament n'asituka n'araisinga motion ng'agamba nti jjukira tulina vice president mukyala Honorable Jessica Alupo kakati ye abadde agamba mbu tayito gy'ayina temusaana oba si ye yesaanidde oba nkyogere bwe ntyo kubanga ye abadde agamba mbu Honorable Jessica Alupo lwakuba vice president mbu bamuwe tayito eya Her Excellency naye nga jjukira eyo tayito tesobola muweebwa asigala the right honorable vice president of Uganda kati ye abadde ayagala mbu parliament oba bakidibetingeko like bamuwe tayito eya Her Excellency kyabadde agezaako kubanga akola ki yeyo gundi gyabadde motion nkyogere bwe ntyo gyabadde agezaako kubanga amovinga naye tebwamuganyiza ne bamugamba speed yayiriire omulundi guno abala kaki yamaze Anita Amongo kati ndowooza ayiya Jessica Alupo naye gwaliko munamagye jjukira omukyalo oyo retired army officer era nga yali tayalingira ku ddaala lya meja oyo vice president Jessica Alupo so ndowooza oba naye amuyiiya oba amunoonyaako buganzi oba kiki kyabala naye nga kyo kiganye awo nga tuvuddewo ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso era byetunuulidde bye tulina okubanga aba twegeyageyamu olunaku olwaleero tuvuddewo Irene Nampala ono nga ye mukulu wa late Honorable Helen Nakimuli eyatuva ku maaso era nga ye yaweereddwa ekaadi okubanga akwatira NUP obanga addira omugenzi Helen mu bigere ekalangala avuddeyo n'ayogerako eri abantu n'agamba nti bwe muteekemu obwesige mweteefuteefu okubanga atwalira ddala ebyo byonna mu maaso Honorable Helen bye yaleka nga tebiwedde. Era mwenna mbasuubiza okuba nti ngenda kufuba okulaba nga ntambulira mu mikululo gya Nakimuli Helen gyonna gye yaleka okulaba nga ntuukiriza ebiruubirirwa bye byonna nga bwe yali abyagala mu nnambikira yonna nga bwe yali okutuukiriza mwe bannakalangala bye yali ayagala obbatuusaako ekyo kyekindesera kye ngenda okukola era nsaba era njagala nga bwe mpa ngenze mu fula ya parliament nga mbakuŋŋaanyizaamu ebirowoozo byammwe mwenna nga bwe mbatuukirira byonna mbitwale mu parliament tusobole obbiteesaako kalangala esobole okugenda mu maaso era mbasuubiza nti ngenda kukola obuteerekerera nze anga Irene okuba nga muntaddemu obwesige ne munonda ne mumpa obuwagizi mbasuubiza nti nange sigenda kubalekerera n'omulundi n'ogumu ngenda kubeera nammwe ngenda kukolaganira wamu nammwe mbasaba ekintu kimu okumpa amatu gammwe okumpa ebirowoozo byammwe okumbeererawo mu buli kimu kyonna kasita munaayogera buli omu n'antuukira ne twogerezeganya mmanya tewali kijja kulema n'olwekyo mbasuubiza obuwanguzi yonna gye tulaga tusuubira obuwanguzi wamu nga tuli nammwe. Omukyala Powers avuddeyo n'agamba nti alina engeri kale gye yeenyumiriza mu mukyala Honorable Fiona Nyamutoolo agamba nti y'omuntu ne woba nga towagira pate ya NRM akuleetera okuba nga omwenyumirizaamu agamba nti alina engeri gy'ayogeramu nga mukakamu tapakuka tapapa tagwirana kwegamba ebintu bye byonna byakola abikola nga ali steady
sibe bano betulaba nti buli kimu ayagala akyogere ali steady era nga mukakamu. Ne fact amaliriza ng'agamba nti akulaga ng'omuntu eyakuzibwa. Ndiijo omukyalo yakuzibwa. Ongerayo mawulire ag'enjawulo n'avuddeyo n'alawula Justin Namere. Justin Namere ono akasigira atandise na kangi era ng'abantu bangi era bamutaddeko amaaso. Abamu ne bamugamba nti si gwe asoose, tulabye bangi naye gye binaggwe. Laga ensi nti oli w'amaanyi Namere ogambe Museveni ono nsaba taata bamusibe because it's on record. Taata oyo abba sente z'enzige naye ateeyeeya oba tiwali kimuliko. Namere wabba sente z'emmwanyi ez'abakyala b'e Masaka, gwayagala ku nguzi, gwayagala okukwata ababbi. Namere it's on record wabba emmotoka 2 mu bondi nga tuzisasudde ku Bukedde TV amawulire kwegali era wagendawo kumukomera wawe nembako ko n'ogw'obubbi ozze kukwata ababbi. Kati nkubulira mama era nkusibira entanda bw'oba okyalinamu amaanyi agalabirira mutabani w'oyo gw'ohaginze, bw'oba olinamu amaanyi n'essuubi eriwangaala togeza n'olwanisa obulyake kuba tobusobola gw'ojo nkakkalira ka bubbi. Amazzi agava mu kinege kya kitaawo ga bubbi, n'ennyoko yali mubbi ng'akuyonsa. Basically famire yammwe banyuunyuusi bakenuzi balabayi. Omusajja akuwadde ekifo ekyo alina wayagala okukuteeka agala kwejjako. Museveni akuseetinze ababbi b'enguzi batoobo bakuba amasasi bakujje mu bulamu bw'ensi. Ku mirimu gyonna gy'omukoledde okubeera ng'oketta sipiika wagwe ogukoze. Omulimu gw'okoze oketta sipiika lipooti n'ogiwaayo wa Museveni n'akuwa akafaako naawe akuseetinze bakuba amasasi. Togezangako kulwanisa bulyake mu Uganda ng'okolera abasajja abo, tojja kusobola. Guli w'amasasi. Mayombo yali atandise okubeera nga takkiriziganya n'abamagye kugula byakulwanisa bikozeseeko ng'alwanisa enguzi eri mu magye ne mugula ammunition bamukuba amasasi bamutta. Buza kyassanne banga. Kati gwe mukazi wattu wandibadde otambula ogenda okuza ku basajja nga Bagiribati mu Kenya Abaganda abanno bakweza ekitegeeza okubeera ng'okolera abasajja. Buza Giribati mu Kenya akubulire Muganda munno kyekitegeeza okukolera abasajja abo naye alirindawa bwenti okaliya baagikuba olwetwogera ku profesi yakusinga okusoma alina kulinda bayirinda mbiru n'abakwata mu bubiina abayimbi alinga tabinanko vice president Giribati genda ko omukyala gweta specioza wandira kazibwe akubulira omusajja oyo Museveni yani akubugumya emmoloka gyotambulira maama si ya bulletproof. Bana abasajja olwanisa enguzi amanyi woosula igwe Namere okukyamuukirira ndaba ku kipromotioni ojja kulaba ndaba ku kipromotioni gyekutwala featuring okukyamuukirira fewe tuli tosobolerako ddala n'omulimu gwe bakuwadde wali wali mu kkubega balamu okole ne balamu mu gavumenti eno mulimu abasajja abagenda okwekuumira mu buyinza bano abasajja bazibu. Leero wentegedde nti ne mutabani wa Muhoozi bamwanveirinze mbu atweyininga amagye mu Sandhurst. Lwaki bamutulaze? Balina pulaani y'okwekuumira mu buyinza nga bo guwakulira ku mmwanyi ngule mapeera ng'opama n'ensigo z'amatugunda okulidde Masaka olimbwa. Tojja sobola bintu by'abasajja bano olwanisa nguzi igwi tukusanyukidde ffe tuli. Yayogedde ebigambo bingi n'atuuka n'okugamba nti ye ajja kubanga nga ayagala evidence, ayagala bukakafu si ku pepa nti omugamba kino nakugamba njagala nkirabe. So naamugambye nti munnange si gwe asoose,
taata we yakibaddemu ate era be bantu abalimanganyiza ebintu bingi so katulindire tulabe nga tuvuddeko tugende ku nsonga z'ekalangala abantu abamu tebabadde bamativu okubanga Irene Nampala muganda w'omugenzi Helen yaweereddwa kaadi amu ne batuuka okugamba si byansikirano kakati onavuddeyo kubanga adressinga ensonga eyo kusaba ogwange bwenzija wano nenetunuzaamu kamera nembaako byenjogedde nakusaba eddakiika 4 ku 5 ku 6 mbasikuyiseeko nnyo mwana wa maama bw'ozimpa n'ompuliriza ate n'omala n'okwata mukko n'ojongerayo kakati olunaku olwaleero National Unity Platform ekakasizza ani agenda okugikwatira fulaga oba kaadi mu kuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Kalangala District. Ekifo kino kyalimu omubaka era yali wa NUP omugenzi Nakimuli Helen yafa era tusaba Mukama omwoyo gwe aguwummuze mirembe. So tugenda mu kiyitibwa by election kankiddemu tugenda mu kiyitibwa by election tetugenda mu kiyitibwa general election kana akalulu kitegeeza kagenda bakateereddwako amaaso era kagenda bakateereddwako amaanyi mangi weewaawo nti kalina obudde butono njagala ompulirize. So ndabyeyo bannaffe abamu abacomplainings mu lwokwano luno mubaddemu bakandidate 14 abadde baagala kaadi ya National Unity Platform weewaawo kigenza okuzuuka nga muganda w'omugenzi Nakimuli Helen era ng'ono ye mukulu we amanyikiddwa nga Nampala Irene ng'alidde mu banne olwendo oba ng'asinze banne. Now evuddeyo amaloboozi agacomplaininga nga gagamba Nupu ate kati byegenzeemu egenda kugwa bino ebintu si byansikirano Nupu etandise okukola nga NRM bwekola. Now fenna teri awagira bukulembeze bwansikirano nti oba omubaka afudde kakati kabakwate mu muganda we ajje avuganye naye amusikire mu kifo. Nedda ekyo tetukkiriziganya nakyo kubanga era ne NUPC enkola yaayo singa ye yali enkola yaayo yandikikoze ku mugenzi Honorable Segirinya Muhammad. Kakati njagala okompeyalinge wano mugenzi Honorable Segirinya Muhammad yali akiikirira Kawempe North mu Kampala wano mu kibuga era enkola yemu yayagala okukolebwa ne baleeta Luswa Luwemba ajafu ne kaadi ya NUP asobole okusikira omugenzi Segirinya Muhammad ne bagenda mu kiyitibwa vetting waliwo bigabwa ku mitendera ng'ebiri nti ground etwalako 60% then the 40% yebeereyo y'okukitebewa ne bye bababuuza n'okuba weeyinga naye ng'era kitegeeza nti percentage esinga obunene eddayo ku ground. Kakati bw'otunuulira Honorable Nakimuli Helen yali akiikirira ekitundu ekiri mu kyalo kozi tosobola kukwata Kalangala n'omugeza ku Kawempe oba ku Kampala. Now eyo si ensonga nze kennyini I myself nagenda nenkola survey ground assessment I myself. It was a risk. Kalangala oyo akolebwa bizinga naye nze nasobola okuweebwa oba nasobola okugenda n'enkola assessment mu kizinga oba eggombolola erimanyikiddwa nga Mazinga. Eggombolero eryo diri unreachable. Entambula bw'obanga ofubutuse Kasenyaawo waliwo ekinaala okutuusa Enkose ku mwalo gw'Enkose Ntooke zitikatooke Nkose katugambe omwalo gw'Enkose ndowooza otambulira essaawa 12 ng'oli ku mazzi okwo ng'oli ku kinaala. So nabiteekamu engatto era abasinga mwanda bu vidiyo nga ndi ku mazzi nali eyo. Nasobola okutuuka ku myalo gino wammanga. Mazinga ng'eggombolola liyina emiruka egi. Liyina omuluka ogusooka baguyita Buggala Parish. Omuluka guno Buggala Parish guliko emyalo gino wammanga giri emyalo 7 by'ebyalo 7. Kuliko omwalo gw'Enkose Katooke natuuka waawo. Kuliko omwalo gw'Enkose
Lugala natuukawo awo. Kuliko omwalo gw'Ekikwiri Kirugu natuukawo. Kuliko omwalo gw'Emirindi natuukawo. Kuliko omwala gw'Ekacungwa natuukawo. Awantu wessasobola okutuuka we wali Miyana ne Gunga. Kitegeeza nti mu Bungala parish mu muluka gwa Bungala nasobola okutuuka ku myalo 5 ne sitasobola kutuuka ku myalo egi. Neji n'emyalo 5 already nali nsobola gyali tusobola okunsigira ekifaananyi kiki kye nnoonya. Gino emyalo gyonna tekuli mwalo gwa kutambuza bigere, gyonna gy'amaato ate ng'amazzi mangi nga bw'okiwulira. Era ennyanja yeri expensive. Era I respect Honorable Nakimuli Helen. Mukazi yali mukozi, mukazi yatambula emyalo gino gyonna nze natalamu. Then nensobola okutuukako mu muluka ogwokubiri gwe bayita Butulume parish. Omuluka guno guliko emyalo 4 by'ebyalo 4. Nasobola otuukako Ekyeserwa, nensobola otuukako e Butulume, nensobola okutuukako e Mawala, Funve, ewantu w'essaatuuka ye Lujaabwa. Lujaabwa ekyannemesa otuukawo amazzi mangi ate ne expense. Nali neetaaga lita z'amafuta nga 35. Nnopangisa yingini nnopangisa eryato. Saasobola kutuuka. Naye nga mu Butulume parish nasobola okutuuka mu myalo oba mu byalo bino 3. Now, assessment yange yali etya. Ono abasinga we musinga okwagala okwetegereza. Nze kennyini I was so surprised. Bakandete bano nga bwe bali 14. Of course, mpaawo yali atuuse mu buli mwalo gino gye nkugambyeko bonna nga gwe kuli ne muganda w'omugenzi. And this was the issue. Abantu bagamba nti ffe twayagala Nakimuli Helen n'omutima gumu. In fact, singa muwala we yabadde azze n'okujja tubadde tugenda kumulonda. Ffe twagala Lubugo. Ffe twagala kubagiza mwami wa Lusimbi. Kino ekisanja kya Honorable Nakimuli Helen era alina okukimalako. Ffe sisitawe tumwagala amaleko ekisanja kya Nakimuli Helen. Era ffe tusuubira nti Nakimuli Helen bye yatusuubiza sisitawe asobola obitutuukiriza bulungi nnyo. Era tugenda mwekkaanya mu kisanja kino ffe tulonda Nakimuli Helen. Those were the words. Yabavubi atenga they are ready to vote. Cause nalina okukola assessment buli bantu 80 muno sale kako ne ba LC b'emyalo gino. Gwe omanyi buli muvubi wa kuŋŋaanira wonna twatuukawo naye nga the only word gye bagamba ffe twagala muganda w'omugenzi. Ensonga endala nga bagamba nti kana akalulo tekaliimu budde. Kandi nti yena gwe munaatuwa nga si muganda wa mugenzi tagenda kusobola kutwambula myalo gino gyonna mu nnaku 10. Naye wabula ffe tujja genda tumanyi nti ani aweereddwa kaadi muganda w'omugenzi, ani amanya ye Nampala Irene gwe tugenda okulonda. Eyo ground we yayogera. Background yali ya muzeeyi wa Lusimbi. Tetuva mu muzeeyi wa Lusimbi. Kino ekifo tukubagiza muzeeyi wa Lusimbi. Kino ekifo tusiima Nakimuli Helen ku bye yatukolera. Anewe wini ne bagamba Afrika n'akalulu kali mu bungi era tugenda kukalonda Machazi Nupe ekutte card nejwa Nakimuli Helen. Tulina obusungu bwaffe batutira omwana. Kati akalulu tukalonza busungu. That's what a ground kyekyo kye yayogera. Pick it from me. Era nanga was surprised. Kibagala kumanya birala byonna bonga baba vubi bo bagala kulya nze just mugombolola mwenali nalowooza babyange byokka ngenda okutuuka wano betwakola nabo tiimu nga we yagenda twali musanvu tiimu nga we yagenda twali musanvu bonna nga kyekimu. Kakati then njagala gwe nawe okube mu tooki otunule nti bw'oba oyagala wini ogenda kukola ki nga ground ekugamba walikira nga mulimu n'abakugamba nti ffe we mutawa muganda w'omulenzi kadi tetugenda kutawaana genda kulonda. That's the reality. Kinyinza naye nga giri mazima. We mutawa muganda w'omugenzi kadi situgenda kulonda. Mulana gamba ffe akalulu tugenda kalonda mu bungi
kubanga ne Helen bagezaako okumubba naye kaabalemerera lwa nsonga kaali kangi. That's why kati gokwate fact ya sympathy. Umanyi mu politics dynamics zikyuka, you move with the dynamics. Kati okwate factor ya sympathy ey'omuganda wa oyono kubanga bakugamba nti tekimwetagisa na kuba campaign kubanga Helen yakuba dda campaign. Linnya lya Helen lye litunda. Kati okwate eyo then ogateko ne factor ya card. Njeni yupi gwe wadde card gwe tugenda okulonda. Those are two factors. Eko bayita akalulu kekalangala. Nze singa sibadde saatuka ku ground nandibadde neewuunyiza nnyo nga naye weewuunyiza naye munnange va ku media kuno okkirire ku ground otuke. Nze ngugambye nali eri mu mazzi amayitirivu amangi n'ekyo kye nasobola okuzuula kye nasobola okugjayo. Kakati ate ebyandize eno ng'eri twajjayo birala ate ffe ne tukola birala ekyo nakyo kyandibadde kirala. Oza kunyonyodde ate nga kituufu abadde ku ground era juzi wano yabalaga ng'ali mu kalooje k'emitwalo 2 yali ku ground ng'akola kunoonyereza. So byebyo webale kubanga wekomedde ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking esigadde tukomawo nabyo tovaawo.